olabye ozinyira naye nseno wamma abakyala 2 akayimba ako twesalirewo ekyokukola go kyowulira ekisinga obulungi gy'oli kyoba ogenda nakyo wamma ani asinga obwenzi sibimanyi nnyo mmanyi ekintu eki ku nsi Katonda kyeyampa obunabbi bwange yabumpa mu music kuba soka sikyakala sitambula wamma waswa beka uza flex inse ani asinga obwenzi gwali eyatulaba ani asinga obwenzi program kadonka mikwano gyange oyabadde omumalu mwanje nange sibitegeera oba ani asinga nekyo tulina okugamba kiri ekyo fena tubiveeko anti kati aba atadde kakunizo kubaganya ebirowoozo nze ngamba bwenti tubiveeko kubanga tebunyuma tebunyuma olwa bakutte bwe bati otegerera ebizi tuddeyo kumulamu agwa omanye kati ombuuze mbanga alose kiro kyenenkyerabira nokyerabira ekyo tubyerabira ebyo ebitambulira mu nsi bino bye bibeeramu naawe buli omuntu kambiveeko tugende maaso ne programu yaffe mukwano gwaffe yakatwegattako programu kadongo kamu tulina omugenyi oli kakensa mu bya music mu kadongo kamu tukubaganya ebirowoozo Headmaster atagaba buuji atagaba buuji director kati olwo Headmaster namnagani kanti Headmaster ate olwosanze Headmaster asena mu ntamu y'obujjawo abaana abereri mu office kati tweyongereyo twakomyewalo bingi anti kadongo kamu alina ebintu bingi ekisooka ye country music zenyimba ezisomesa abaana n'omuntu omukulu kadongo kamu omuntu anyumirwa nga bajjamu ekyokuyiga kubanga endongo eno ogiraba bwe baakubanga endongo edda wawuliranga ngena ebintu nga 2 bwewuliranga akantu kagamba kati wategeeranga ki wategeeranga nti ono yajja oli yaddako kati gwe omwana omuto mu myaka egyo ng'otegeera ekyo kati ate olwo omukulu yagula rediyo soko nkubiramu kana akayimba n'aba wano kagula otos nedda saako nkubira musaamu wange waso yakansa byakayimba saamu nkakuweereza kagenda kakuba wano saamu wange kasana kabereberye mulenzi wange kansabe katonda mpenga nange wempakasa watombuza kayimba okategedde kafredi omulodi Freddy Sebatta si lodi yakyejjako ate lwaki anti biri bye twayogedde olaba ebyafaayo nti biddinga nakugambye abayimbi baali baddira obuyinza bwa Katonda ne babwewa ngamba lodi yali eteekako bweteesi teyaleeteekako abannansi be baalimuwa bwe yadde eri Katonda we baalimuwa omuntu abeera n'ensonga lwaki balimuwadde tewaali mutawaana naye ye bwe yabitegeera yagamba nze sita of Africa ogwo omudaali gwali gwabwa sita era si yeruli tabanga oli yalilo bw'otegera ebya Katonda yeroli kasi togendera kadongo kamu bw'otegera kadongo kamu tikikwetagisa kumala budde ng'ogenda ku ssomero okusoma byonna biri muli obubaka bwa Katonda buyitira muli genda ononye oluyimba lwa Sebatalo bayita ekifuula nnenge nakati eri abatalumanyi kyokka lwamu 9 ekifuula nnenge bwe hali nga akutebwate akagugu kano kakikolimu kano kakwesiima nago bakalinsikasukako mu Amerika nemba bino jjo noonya ennyimba bwe zityo noonya oluyimba Basodo yagamba waliwo kye twalaba naye tetwakitegeera okitegedde buli omu naayina genda ononyeza ennyimba z'akafeero zono welulimu oli bwayimba noono ogamba banaye bono yasinga ate nga buli mutafaananyiza munne kati Katonda ekyo yakiringamu ne bino ebyaffe byetukola abayimbi balanga ebyaliwo ebyakati n'ebirijja bwe bunabbi naye kati obunabbi kati obunabbi Katonda yagenda abujja ku bayimbi oluusi n'abuwa abategerera abayimbi bebaani nze asooka anti katuwuliriza omuntu akuba oluyimba kangene empase mu kyalo Mathias olukagga ng'andina mu mpale nyimpi n'endukuba ebivuga ne bigenda ne luli awaadi
n'okuba oluyimba ekibuga ekyeddalu mu 2007 ne luli awaadi n'ojja n'okuba gundi okuza mu biseera by'abakowu n'esigwa jjajjaawo oyo nga ye muntu omu okubira omuyimbi ono n'okubira ono n'agoba ono n'oleeta n'abapya baasana enduga bakafeero junior babuyondo eddi baani kati mukama obunabbi waba yabukuwa naye giri emirembe gy'abannabbi gyaggwawo kati atuwa bakabaka nti kabaka wa kadongo kamu yaani lwaka okukkiriza kutono tugeraageranya nnyo abantu olw'ebyenfuna okitegedde naye nze njagala buli muyimbi gwokyaza wano mukwase endongo mugambe ensuniramu oluyimba bwe ruti bw'anaalukuba kijja kwetaagisa oddeyo noonyeba muzeyidaani mugula muzeyi matuya luyimba muzeyi kakumirizi bw'ojja okukyaza bakubiremu gita lwaki bano nga mmwe abakulu baabo oba ababitegeera lwaki abayimbi bano temubayigiriza bivuga bino naye natugenda n'ekintu nti ayiyiza ekintu naye nga ali ku nnono Kafeero yagamba njagala omuntu ajja ayogere eyali campaign manager mu kutandika endongo kyeyamma baamuwa obululu music alimu ebintu bingi endongo tebagiyigiriza muntu kino kankibabuli bajja kitegera emyaka 5 mu maaso ziteri yanjigiriza ndongo ow'ekitone bamuwabula yeetendeka oli wagamba akati kola buwoti nti yeye gwe bw'avaawo ng'okola n'ebisinga awo akulaga kimu okola bina okitegedde kubanze nakuba keyboard nga mu kibiina mwenkolera teriimu nenjiyiga gita nalabanga musajja agikuba olwagimuuza nga nenjikole ngamba nze ndabye byakola naye ng'okwagala kwe kusooka naye kati we tuba tukutte okuba gita oyinza n'okugamba sijja kudda waka luyimba ki lw'oyagala sabira abantu abatakubukedde tv enkumbi eyamba kati olulimu nnyo solo yogera ku nyimba ezitambulira ku rhythm kati ebyo biwanvu mukwano mwange olwaleero banne ab'akadongo kamu buli atulaba atuwuliriza mudde ku nnono y'akadongo kamu 2020 tuddeyo ku bannaffe bali be tutaalabako abamu ekintu kitusobole tukitambuza maaso tugenda n'akayimba kaffe enkumbi eyamba aka Fredi Sebata bangambye omulodi yali ejjako Fredi Sebata enkumbi eyamba inse soko kubanga waliwo tukubitubi nkyuse nkuba byotegera nabitegerereyo Flexet we enkumbi eyamba